Inside Story Uganda, real source of political updates. Neyanziza neyanzege olw'akakisa kano ate naddala abakulembera TV eno okutuwa omwaganya buli akakedde okujja okwogerako eri eggwanga ate wentukidde nsanyuse nnyo bwonsisinkanyizza mikwano gyange abedda oli ambasada twali naye mu parliament ey'omwenda ono nitubeera naye mu y'ekkumi ate ono kojjange ab'emmamba be banzaala kakati gujja kujabagira kambuzeemu kugwe gujja okunziramu bulungi towulidde ng'okyewuunya nnyo lwaki beenaaleemu mwe muli wano mwekka lwaki abantu tebaweereza abantu baabo okujaguza olumu kubaamu empiiga kubanga oli wakugamba nti tugenda kujaguza ekitegeeza waliwo kye baafunye kakati oli gwe baakisuuziza afunamu ennugu ekyo kya buntu ayinza okufunamu ennugu n'agamba kati nze ŋŋende eyo mbagambe ki okugjako okukuba emimiro kakati we yeebuuza n'agamba ŋŋende njikubire ku TV ensi yonna endabe asigadde eka asinga kyovula seewunya nga bazze okujaguza era beebo bennyini abasaani okay nange njegadde kyogera lwa lugambo olwo lwebanzaaliramu olw'amawulire nga abantu bange beebuuza gundi yaludda gundi nga tali ye ekibaganya okujja kyekimu ku ebyo yatwalirize Safiiki Haji Safiiki Nsubuga oyo Shafik Ali Nsubuga oyo RCC mubaka wa pulezidenti bwabeera ntulawa pulezidenti mulamba ow'amasekkati g'omu kibuga Kampala ayina enteekateeka zonna yazimanyi bw'ategesa abantu banaatambula saba otubuuzeeko neyanza nnyo abalabi baffe mwenna ababukedde TV assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu olunaku mulindwa olunaku lwanca nze kyentegeera obulungi nti mugenda kukolaba ku transformation of Uganda emyaka 4 nga tuli bulungi nnyo era nze kusaidi yange okuba ne baganda bange bakama bange wano ku pano nakyo insha Allah nkyebaliza Katonda kubanga buli kintu kyonna kijja mu busobozi obubwe olunaku olw'enkya lumanyikiddwa Uganda n'abaana abamu waliwo n'akaana akayogedde kyawo President Museveni alabika alayira enkya kati wali kwebuzaabuza buli muntu yenna akimanyi nti tuli kololo luzina kuba essaawa bwe ziti ng'abantu bazzeeyo ddeeka naye nga mbakubiriza mwenna engeri gye bagambye okukola ki okuba nti mbabuuzaako bubuuza yenna awulira nti alina puroguramu etataaganya puroguramu y'enkya nina black book ne ssente zoona buli kimu jangu ku registering engenda kuteeka awalungi mpaka okulayira nkoze eki nga kuweddeyo olunaku insha Allah tabarakallah langa waali tugenda kuba tumaliriza emikolo gyaffe egy'enkya mu mirembe bulungi ogambe olina ssente z'omuntu asuubira obutataaganya n'ekifo ekirungi obwonaamukuumira ate kati omuntu omukuba talina kajuisi kanywako nina muwakakoola mpaka okulayira nkoze eki nga kuwedde abeera emirembe gye bulungi mannange muwulidde arasisayogedde kati njaga twanirize muganda wange Nseegumire Kibedi Muhammad Nseegumire Kibedi omubaka waffe mu kyalo eri simwankwaniza programu njagala kwegatta ku baganda bange wano okwebaza Katonda olunaku olwaleero n'okwongera okuyuzayuza abantu b'Emityana North County n'Emityana District ne Uganda okutwaliza wamu okutuuka ku lunaku olw'enkya nga tugenda kuddamu nate nga ssemateeka wa Uganda bwagamba okufuna obukulembeze obupya bw'emyaka emirala 5 obupya esebo obupya era njagala kuyuzayuza mwenna bannayuganda n'okwagaliza abakulembeze bonna nga bakulembeddwa mu President Museveni olw'okufutuwa ku bwanguzi bannayuganda bwe baabawa okuddamu okuba nga babakulembera emyaka 5 twongera okusaba omutonzi atuwe bulungi bwereere abakulembeze baffe nga tukulembeddwa President Museveni obulamu obulungi enteekateeka ennungi ne bannayuganda
obukulembeze bwetugenda okuyingiramu kutandika olunaku olw'enkya bwongere okubeera obulungi, bwongere okubwenyumirizaamu kubanga President Museveni ateekateeka bulungi. Nkwebaziza nnyo n'okujjukiza bannaffe nti olunaku lwalira amawulire tugasomedde Kololo. Ekolo gye tusomedde amawulire agagwako kati agaweddeko ntandike program munnange Kigongo abadde gy'alina bubuuke era nobajjukiza nti ku saa 2:30 wajja kubeera okwebonga kw'ennyonyi mu kibuga kino Kampala era ebifaananyi tujja bisika tubibaweereze tukole bye tukola wano n'ebifaananyi nga mubiraba kyotooza tukiredde bulungi bijja kuba biva ku Bukedde TV ku TV eno eya Bukedde tojjaako maaso yesobola okuweereza mu ngeri zonna. Nga nzize mu bya program njagala kweyambisa omukisa guno okwanjula His Excellency ambasada waffe mu nsi eya Algeria omukulu eyaliko member wa parliament naye byona nasooka n'abiyimiriza nyamubuuza kubuuza edda oba kyabiddamu n'atumibwa mu Algeria gyatukiikirira ffenna nga Bannayuganda abakola business ab'ebyobusuubuzi ne gavumenti. Ambasada waffe mu nsi ya Algeria asanyusa okulaba ssebo buuza ku bantu. Abatuubiriza mwenna mbalamusizza nnyo. Ntwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi ba puroguramu eno okutuwa omukisa okujja wano naddala ku lunaku luno wetulindirira eggulo limu nga omukulembeze w'eggwanga omupya w'ekisanja ekijja General Yoweri Kaguta Museveni ng'alayira. Njagala nnyo era n'okukozesa omukisa guno okuyozaayoza bannange be tuli nabo wano feesi ezimu si mpya tubayozaayoza okulaba nti nno mutambuzizza ekisanja kino kitugenda okunzika ate tubaagaliza ekisanja ekijja mukitambuze bulungi. Kozesa n'omukisa guno okuyozaayoza mukyala wange naye y'omu mwanyinaze sokoli mukyala wo muyoza yakoze eki? Munyozaayoza kubanga ayinza okubeera nga saakikola naye nga onayo omusuuza nina kawuki abasinga ndowooza basinze kumumanya nti yawangula Honorable Nsibambi kinene bakimanyi. nkozesa akakisa kano naye okumunyozaayoza kubanga enkeera nga okulayira kwa President kuwedde ate ababaka ba Parliament bagenda okulayira. Kakati nze njagala era nkozesa omukisa guno neebaze nnyo 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 ow'ekitiibwa President Museveni kulaba nti nno atambuzizza eggwanga lino mu butebenkevu ate ng'atuweesa ekitiibwa. Ffe eyo mu nsi gye tutambulira oyogera nga omutwe gwo guli mu Luzungu your head high. Omutwe gwo nga owulira nga oli muggumivu nnyo buli lw'oyogera nti ambasada wa Uganda era ekiddako ne President Museveni ali atya. So President Museveni tukuyozaayoza tumanyi nti akaseera kano kolimu kakulu nnyo gy'oli. Olwaleero twaniriza abapresidenti kumpi abasukka 20 nga bazze okubaawo nabo beerabireko ng'olayira naye tukuyozaayoza nnyo ate tukwagaliza okutambuza ekisanja ekijja obulungi. Njagala era nkozesa n'omukisa guno njozeeyoze secretariat eya NRM ku mulundi guno ebintu babitambuzizza bulungi. Katusuubire nti nno banayambako President okutambuza ekisanja ekijja obulungi. Waliwo mbadde nga ningagala okuyingiramu mbadde nzigiddwa ekirowoozo ekyedda nga abatambula batugamba babakulisa bagamba Uganda babakulisa okubeera n'omukulembeze waabwe omulungi ennyo abafuga obudde obwo nga yakavaako yavaako dda emyaka 10 naye nga bagamba babakulisa President Idi Amin Dada si ekyo mukulu kafeero si mwatambulanga wadde wali muto naye nga
saamulaba nnyo yabeererako nga naakazaalibwa ndowooza ezibu wayali avaako bw'ati n'enzija. okay naffe olunaku lwa leero tuba tusuubira okubeera ne prime minister wa uganda owekitiibwa Robert Nabbanja n'atutondera ku ssaawa envanyuma ennyo n'agamba nti atumiddwa omukulembeze w'eggwanga agenda kwaniriza abakulembeze abatuuka ku ssaawa zino puroguramu kwetambulira naye tumwagaliza obitambuza obulungi era okubimaliriza obulungi. Mukulu Nsegumire, waliwo ekyenjawulo ennyo tulina okusa kitujaguza ku Pulezidenti Museveni oba it's just a routine kya bulijjo yasooka bisanja bwebibala waliwo omunango w'amawulire abiyita 7 omulala abiyita 8 tubirabye ebbanga ddene tewali njawulo enewe eyawangudde nga bwe yawangudde abantu ne balaba nti beebuuza nti gwe zine mu puroguramu za TV ya Bukedde ononyeemu kikirenne nnyo kikimugenda okujaguza. Neyanza nnyo neyanzege ekibuuzo ekyo kikulu nnyo eri nze eri abalabi ba Bukedde TV mu Uganda nebweru bw'otunuulira ekisanja kati kyetugenda okukuba amabega lunaku olwaleero tuyingire mu kisanja ekipya. Ssemateeka wa Uganda agamba even after 5 years there shall be general elections nga tufuna obukulembeze obukadde nga buhanding over ku bukulembeze obupya era olunaku lw'enkya tugenda okulaba nga pulezidenti wa Uganda omupya alayira ekisanja eky'emyaka 5 nga ssemateeka wakola ki wagamba oluvannyuma olwo nno n'abakulembeze abalala baddirire. Naye bw'otunuulira emyaka 5 n'emyaka 5 giri emirala ojja kulaba nga Uganda ekyuse nnyo mu bintu bingi. Bwe naakutunuuliza mu byenjigiriza nyinza okwogera ne sirekerawo kumpi ne puroguramu okwagala okuggwawo nga sinamaliriza achievements za President Museveni mu myaka 5 mu byenjigiriza. Ojja kulabira ddala universities ezimeruse mu myaka 5, ojja kulabira ddala institutions ez'enjawulo secondary schools ezimeruse mu myaka 5 mu bitundu ebyenjawulo n'amasomero amalala aga primary. Bwe tunaagenda mu byobujjanjabi ojja kulabira ddala both government and private amasomero amalwaliro ga government ageeyongedde mu bitundu byaffe ebyenjawulo. Omuganda gaa nti omutwe gyamanyi kuba gyekola yetonya bwe naba nkuwadde ewange Mityana North mwenva etteeka ligamba nti buli sub county nebeeranga ne health center 3 etya naye kati nze ewange nina buli sub county nina health centers 2 kyekyenjawulo kati kyolaba kyetuserebulatingira emyaka 5 gyetuyimazeeko naye tuddemu tukwata emyaka emiremeka 5. Bwe tunagenda mu infrastructure by'enguudo munnange ayinza okulaba kati naga nti Kampala naye bw'onoofulumako wabweru wa kibuga Kampala, that's when you appreciate indeed infrastructure mazima enguudo zaki enguudo zeeyongedde bwetulina kilometers zetulina kati ne zetwalina tuze tutambula okuva mu 97 kilometers twalina tuze 12 something mu 97. yes. Olwaleero tulina kilometers ezisukka mu 7 eza kolansi. Kyenjagala bannayuganda bategeere ate nkimanyi kati bagenda bakiraba nti Uganda is one of the developing countries. It is not yet developed like this first world. Naye ku speed Uganda gyekuliramu mu developing countries nene nnyo. Olwaleero bw'onootunulira kati wadde ogamba nti wekitiibwa Nabbanja pulezidenti yamwasayiniza okugenda okwaniriza
nkimanyi wine ambassador his excellence yali wano naye bwe yabadde alandinga Entebbe ne bwe yatuuse mu kisaawe n'alaba ekisaawe naye kyayongedde muweesa obuyinja ti indeed Uganda erina weekoze eki weetuuse bw'otunya airport olwaleero walaba nga improvement yaki y'amaanyi mu myaka 5 emabega luli kitakola kitayina bw'onootunuulira communication social media ebyamawulire empuliziganya kubanga empuliziganya is key, communication is key, it's very, very important for the state. Bannamawulire engeri gye bacontactingamu business yaabwe, engeri stations, TV stations gye ziyimirira, radio station gye zirimu, ojja kulabira ddala nti enjawulo nnene nnyo. Olwaleero twogera tewali mu Uganda, mu kyalo kyonna mu Uganda nga temuli muntu yali afunye ntandikwa PDM kakadikisente okusobola okumusenvuza okuva we twabadde okugenda ku stepu ki eddako mu Uganda yonna. Tosobola kusanga bantu bakka wansi mu muluka, bantu bakka wansi wa 200 kati we twogera wa 3 nga mu muluka ogwo temuli muntu afunye entandikwa esobola okumuyambako okukola ebintu ebyenjawulo. Let's be okulima oba kusobola oba kukola kutya naye nga abadde anoonya sente zigula kabuzi 3 bunaalunde nga tazina yazifunya azina. So no, tulina ensonga bw'otambula n'otunulako oyinza okutayagala kugenda nsi z'abannaffe naddala mu Africa aliwo era ambasada waffe yabadde atuuse nga tumubuuza okumanya bwabikola egye batambulira mu nsi naddala ebiri Algeria nawala abadde akakiddamu naye njagala kiwumbewumbe olwo bye tukola wano naye banga biraga ki bye tukola kati ebyokuyozayoza President Museveni biraga ki? Okusookera ddala njagala ekibuuzo ekyo mbadde njagala tukitandike nkiddemu mu ngeri bweti. Wesetingidde ekibuuzo kale tandikirawo ambassador excellence. Omanyi Mwami Sseruga abamu tulina okwegendereza tujja ku programs nga zino nti babeerawo abatuwuliriza nga era nja kukusaba ebibuuzo ebimu mbiseetule mbiwe biwa bakulu bano naye nze waliwo simanyi oba onampa omukisa guno, waliwo ebintu ebimu bye tulaba wano nga abantu baffe bakozesa nnyo beeyambisa nnyo obutamanya bw'abantu abamu mu Uganda bo ne basiiga ekifaananyi ekibi eri gavumenti nga balinganga abagamba nti mu nsi ziri endala ebiriyo bya njawulo nnyo okusinga wano. Kati nze nkyayagala nzireyo ku kiri kubanga wadde bwe twadde tuwogera wano ng'ompadde omukisa okujja wano wangaye nti oyagala tubuulireko okubawuliriza Bukedde TV kifaananyi ki abantu ab'ensi endala n'abakulembeze b'ensi endala kye balina eri President Museveni ne gavumenti ye. Era ekyo nazze nga kyeneetegese genda maaso mukama wange. So Mwami Sseruga weewuunya nti ensi ezisinga teziyinza na kukibelieve nga tezisobola na kukkiriza nti President Museveni abadde mu buyinza ebbanga lino lyonna kubanga buli mwaka
abadde ajjawo nakipya nga yeefuulira ddala omuntu atabeerangako na president nga ajja ne ideas empya, so tabadde boring to the international community. Kankuwa ekyokulabirako, President Museveni bwe yali nga yakafuna yakawamba, waaliwo wano enzikiriza oba ab'ensi endala balowoozanga nti akkiririza mu socialism. Naye ebbanga bwe ligenze liyita, ate kati tewali amusinga kubeera capitalist. Naye ate nga byakola wano mu ggwanga ne mu nsi endala, ate bijjayo kiri ekyokubeera socialist. Kati kyova olaba ensi nga Algeria zimwekutte nnyo, era bo tebasobola kusalawo ku kintu kyonna kyonna mu Africa, naddala nga bali banakitwala mu United Nations nga tebamaze tubuuza nti Uganda erowooza etya. Kugamba President Museveni bamulabanga omuntu alina ebirowoozo ebizimba Africa yonna, naye si Uganda yokka. So kyova olaba nti kati wetwogerera bapulezidenti bano wammanga be bamaze okutuuka, nga mulimu ne bapulezidenti abakadde. Ebiseera ebisinga pulezidenti bw'abeera nga abadde yaliko omukulembeze nga mwenna muli bapulezidenti oba kati ng'ababaka ba paalamenti, kizibu nnyo okuappreciatinga omubaka wa paalamenti oba pulezidenti nga yavaako ne waddawo abalala ate era n'ojja omuyozeyoze oluvannyuma lw'emyaka 10 okugeza nga pulezidenti Obasanjo, oyo ye yamaze dda okutuuka. Naye singa President Museveni yali talina kyabazimba nga tebamulabamu makulu, yali badde aga omusajja mazima, twatandika ffenna, no twamusangawo tumuleseewo era akyali president, niyo balabi bonna babisizzaamu engatto bazze. President Kikwete naye azze, yamaze dda okutuuka ow'egulu. Naye kyewuunyisa mu bintu ebisingira ddala, ye special envoy Honorable His Excellency President Donald Trump gwaweereza abeerewo ng'omujulizi nga President Museveni alayira. Ate nga yakabeera pulezidenti mu America ne bakyuka emirundi 5. Kakati olaba tufunye ne president ne special envoy avudde Sweden, ate nga Sweden nga mumanyi ebiseera ebiyise tubadde mu bitabo birungi nabo, naye nabo baweereza. Kati ate ekyewuunyisa Japan mugimanyi yote ebyobufuzi yeri ku bya electronics byaki, naye kakati naye eweereza special envoy for the first time. Emuweereza yatuuse dda. Kati ate naffe mu Algeria bw'ogenda wali ku kisaawe wali Entebbe osangawo ennyonyi ziri 2 special jets ziri awo zisimbye zivudde Algeria, zabaleese bali awo balinda lwanca, okulayira kwanca. Kakati awo otegeerera bo baweereza vice president, then tulina ne president owa Western Sahara naye yatuuse dda wali awo. So bino byonna birina kye bikulaga nti President Museveni abalengerera ebyobufuzi ab'ensi endala bamulabamu amakulu. Omuntu bw'olaba nga talina kyakwongerako naawe tomwesembereza. Naye kakati bapresidents ne delegations ezatuuse n'endala zituuka, abasembayo okujja bagenda kutuuka ku saa 9 ogw'ekiro. Ne kati tuyinawo already bapresidents 13, ate ne tubeera ne delegation heads bali 21. Bonna awamu bagenda kubeera 52. Ekyo tekibangawo mu kulayira kwa Uganda. Okay. Webale nnyo ambassador. Waliwo ekiŋŋambibwa wano. Naye kikozesa okubuuza mukulu kafeero wali. Waliwo ebintu ebibaawo mu nsi
nebibeerawo bwezi nogamba ate kyali balayita amasimu gajja mwalikoze mutya era gaalize oluguudo lw'eggaali y'omukka lwajja gundi yaluleeta nogamba ne bw'atali luleese era lwalize ebibuuzo ebyo bubuli omuntu nga yeebuuza abantu n'agamba mwalikoze mutya era byali badde bijja omuntu nga yeebuuziza mu ngeri efaana bwetyo omutwalo oti Luseruga esookera ddala njagala okkirize njozeeyoze mukama wange president ow'ekitiibwa nnyo General Yoweri Kaguta Museveni olw'okutuuka ku ssaawa eno ey'okulayira ng'amaze okuwangula akalulu ate n'ebitundu ebingi ennyo ebisukka mu 71. Ekintu ekyo si kyangu ng'omaze emyaka 4 mu bukulembeze ate obuwagizi ne buba nga bulinnya kakati tekiba kyangu. Olaba mu Uganda okuleka abatono ababadde bagoberera ebyobufuzi si bangi abamanyi nti President Yoweri Museveni ye president ow'omunaana owa Uganda. Si bangi abamanyi nti yagamba nze wenkulidde ndaba president ye president ow'omunaana yadde afuze emyaka 4 naye wa 8 naye Uganda yeefuga mu 62 n'afuga kaana aba ne basigazaako 12. Kakati ekyo kikulaga nze ndi muna science nyumirwa nnyo okukola average boddira emyaka gy'abali bonna gye bafuze ono average buli omu ayinza okuba yafuka emyaka 2 n'emyezi nga 8. Kakati mu myaka 2 oba gamba 3 mukulu Sserugga yagalagaana oba tokina kyokoledde eggwanga lino. Kati pulezidenti agenda okujja mu bukulembeze yasanga gye bayita failed state. Tuli mu dduka panda gaali n'omuyimbi juzi yakakuba akayimba n'akateekamu. Omusajja najja anyweza ekintu bw'ati lumu twambuuza naye mukulu pulezidenti ekizibu kya Uganda kyali ki mu kiseera ekyo. Yatugamba akozesa ekigambo kya luzungu n'agamba indecision. Si bwe butasalawo bwe wagendanga ew'obote nga president ng'akugamba oyogeddeko ne Muwanga wodduka ewa Muwanga aga naye oyita ojoka agambye atya. Kakati bwe baba bakyali mu kwewuunaganya nga bisobagana hali bwe yajja n'agamba lino eggwanga tewagenda kubaawo biri bye mulowooza okumala ebbanga ddene. Ekyo kyennyini kye yali ategeeza nti ngenda kubajja we muli mu bunya. Oyo ambasada Alintuma Nsambu yabeerako e Canada si gye wasookera nga ambasada. Eyo mu mawanga balina underground balina wansi eyo kati bw'obeera wansi underground teba musana. Kakati abazungu balina enjogera egamba nti bw'oba wakavaayo underground akasana konna kosanga kaba kamala bumazi. Tugamba yiye ate nga katini nnyo olwaleero kaba kakola ki kamala kubanga obaddeko gye katali ng'okeegomba naye nga tekaliwo wadde. Abantu abo bakugamba ekigambo ekyo ky'oŋŋambye baazaalibwa akasana kaaka nnyo nga kaaka pereketya baazaalibwa kugamba ebintu bitandise okwekola. Ankuwulye muganda wange nadde nsoma ebyafaayo byaffe nga mu 1986 si bwe yatandikira eggwanga lyaffe lyali lizitowa yebaita GDP mu byenfuna obuzito bwaffe mu byenfuna nga tuzitowa biliyoni za $3 mu miliyoni 8 mu miliyoni 8. Kale gamba rounding off zifuuke 4. Olwaleero mu mikono gya General Yoweri Kaguta Museveni eggwanga lino lizitowa
ebbiliyoni za $69 mu miliyoni 3. Omanyi kyekitegeeza mu byenfuna mu kiseera ekyo abasuubuzi abaali batwala ebintu ebweru ze tuyita exports nga batwala emiliyoni ya $1.5. Olwaleero mukulu Seruga genda osome ebitabo bya Uganda tufulumya trillions 5 trillions si bwe bumbi 15 okuva ku kamu n'ekitundu 5 naye ng'abantu bakaaba obafa obwavu. Anti kakati awo ekizibu ekiri nti omanyi mukulu Seruga ebintu bino bigatta ebintu bingi. President Museveni bwe yajjira mu bukulembeze ng'abaana tebakula kitegeera nga bafa nnyo ku myaka 5 n'abagema bw'amala okubagema ne batandika okukula ne babeerawo. Akati ekizibu ekyajja naye nga tebasomye okitegeera tebasomye n'agamba bonna basome n'abaweerera. Akati abaweeredde bagenze ne mu zi yunivasite ataddewo ebintu bino byonna ebyokumanya. Oyo mukulu ye yasooka ne minisitule ya ICT zijjukira bulungi yampa ne kompyuta yagikuwa ebiseera ebyo nga kompyuta matabuta si bwe kiri yakampa bw'olaba okufuna kompyuta nga matabuta. Akati kompyuta neereeta okumanya kuli. Akati tebakyalinda na kompyuta bamanyira wano ku ssimu. Neri ewaffe mayangayanga ekyalo kyonna kumpi kirina amasimu banyiga bwe bati n'essaawa eno bayinza kuba batulabira ku ssimu nga tebalina ku TV ziri okitegeera. Akati bwe bamala okumanya buli omu n'atandika okumanya nti wabaayo ebyenfuna wabaayo okukola wabaayo abafuna ssente bwe ziti. Akati buli omu ayagala afune nga ziri ze baali batawulirangako. Okiraba muganda wange singa ffenna President Museveni ayamba era nze musaba mu kisaanya kino kyazzeemu ayongere abantu ku byokkola abantu bafune emirimu nga si gya gavumenti gyokka wabula ebyokkola okitegeera si mirimu gya gavumenti. Ebyokkola tekitegeeza mirimu gya gavumenti ebyokkola bingi naye bafune ebyokkola baleme kutunuulira ebyobufuzi byokka. Ekyo kyekimu ku bizibu byawa ku Luseruga oyinza okuba tomanyi naye oyinza okusanga omwana asiika capati nga naye akunyumiza nga bw'asobola okukola omulimu gwa President Museveni n'okusinga ye Museveni ng'era olaba abeeraawo kalidaba lwaki akoze ekyo yali badde akikola bw'ati okitegeera naye yeerabidde nti naye capati zennyini zaasiika. Wali emabbali wali omukyala eyeemulugunya capati z'omwana ono ennaku zino zakyuka nnyo si bwe zaatandika ennaku zino zirumira oba zikaluba okitegeera. Lwaki takyafokasinga ku mulimu gwe naye batunuulira bino bye balaba wano ku masimu. mpa nekusaba osoka oyimirekaawo nkomewo nfune kumpa mukama wange mu dakika ntono okumpa enteekateeka bweri eyogenda enkikololo n'oyo omuddemu. Neyanza nnyo neyanza enge abalaba Bukedde TV mwenna n'omukisa ogumpeereddwa okutuulako ne bahonorable abali wano mwenna. Ensonga esookera ddala nti olunaku mulinda olunaku lwanca teri kulanga kulala ennaku z'omwezi 12 Katonda ng'abukeesezza. Bannayuganda bagenda kwitinensinga ku maanyi gaabwe ensalawo yaabwe endowooza yaabwe. Ojja kujjukira nti wano twali mu mulembe gwe baga nti zaali mmundu 27 27 guns oli n'akwata obuyinza n'ajja n'abeera mu buyinza n'abuta n'agatugeze multi-party system. Abantu bwe batyo batono nnyo mu Africa. So transition zino zonna ezijja zibeerawo ziraga emirembe egiri mu mukulembeze waffe President Yoweri Museveni. Kyova olaba nti n'omukulu ng'oyo asobodde okubuuza ekibuuzo ekigamba nti nabo bagenda kulayira. Kitegeeza constitution ya Uganda tagikola ki?
tannagyetegereza tamanyi lunaku balonda ddi ani we balonda ani yesimbawo era akyazze mu sitole simanya kanoonye kakuume ate pulaani bbi ate meeri ezze kati ezo ideology ne mindset change bagenzi bateeka mu bavubuka eri leemu etuleetedde ebizibu bingi nnyo naye nga of course nebaza radio zaffe ddala Bukedde TV okuba teteekawo platform ezuukusa oba etumbula endowooza z'abalenzi z'abavubuka mu mbeera zonna ez'enjawulo mu byobufuzi. Ekisookera ddala ng'ogenda mu byobufuzi oteeka okutegeera paati kyowagira kiriwo ddi mu kaseera ki na bbanga ki. So essaawa z'okuba nti mugenda kulayira zaayise naye buli ayagala okulayira enkya ofiisi yange enzigule ojja kujja nkuregisitalinge bulungi nnyo ne candidate wojje naye tusobole nga naye tukubanga tukulayiza oba omanyi nti eggwanga libeera ku lunaku luki olwo lwennyini. Njala kutegeeza bannayuganda wano tuli ku TV nti gibadde emyaka 40 nga Uganda progressinga era nga tewali ntalo era ne bapulezidenti bano bola bazze ambasada abadde ayogerako bazze n'ekibuuzo kiri kimu nkyewuunyiza nnyo kye bapoozize Pulezidenti Museveni akikola atya emyaka 4 nga tewali ntalo emyaka 4 nga Uganda eri mu ssanyu yakwata abakyala abaali bamanyikiddwa nti basigalanga mu biyungu n'abayita ku dining vice president mukyala prime minister mukyala minisita wa Kampala mukyala state house controller mukyala ogenda okulaba nti balansinze eggwanga lyaffe okubeera nti ffe twali twemanya abasajja ffe bakirimaanyi ensonga nyingi nnyo naye olunaku lw'enkya nga woŋŋambye nja kwogera ku progress ya Uganda wano nga ntandikira ku steady progress. Steady progress president yali azza Uganda eno mu mikono gy'abannayuganda okuuma ensalusalo kono oli ludda wa Kiwetero oli ludda wa bonna n'abajjawo era yagenda n'agifulumya n'ebweri steady progress n'akuuma Congo, Sudan n'ensi endala. Twagenda mu Sechuayo future mu manifesto eyo we twasinga okulabira nti nga president w'eggwanga yayagala okumanya nti eggwanga lino litumbuka litya oba Uganda agisula atya ku levono y'omuntu wa wansi. Sechuayo future we yatuukira mu kubeera nti n'abaana baabawejjera aw'amasomero agaki ag'obwereere azimba amalwaliro ag'obwereere omwejjere n'akola ki afune eddala. So byonna byonna tubigenzeemu kipayopayo naye tuli ku kibayita protecting our gain. Mukama wange Honorable Kibedi kyayakoze eki buli omu kuuma ekyo kyalina. Ambassador ono omulaba obulamu bw'okulekana takyabusobola ekitegeeza olina omutwala mu kintu nga kiri programmed ekintu nga kati ekyo kyakuuma naye n'abayimbi n'abalekera omuzindalo gwabwe n'abakatemba ne bayingira theatre zaabwe ne multiparty system n'ekwajja. So we tuba tugamba nti olunaku lw'enkya mujje mulabekoko ebyafaayo bya Uganda mujje basomese Musevenomics mulabe Uganda gyevudde neweeraze ki kye tukuuma mu Uganda kye tweyolesa mujje mulabeko ku bye mutalabangako bapulezidenti abapya nga bawa obujulizi abapulezidenti abalese endala nga bawa obujulizi okubeera nti mu nsonga zino ziggwa bulungi. Tukeera tukola tutya wanje okutambula mu kibuga tutambula tutya? Okutambula kugenda kuba kulungi ddala. Ekisookera ddala veeka nga oleese enyuma yofe obusiraamu tugenda nnyo nenniya. Haji Kibedi ono akimanyi yatusomesa obusiraamu nga tukyali bato nti yatugawa okusaala oteeka okufuna intention nti nnakusooka kufuna wudhu. Bw'ofuna wudhu oteeka okutegeera nti batunula eno nga bakola ki nga basaala. So olunaku enkya lwakulayira mweteeketeeke bulungi mwambale nga muli smart. T-shirts weziri nnyo ku miryango bwetugenda ozigabira traffic kweri okontrolinga ebidduka ebyo naye mujjukire nti enguudo zonna ezeetoolodde Kololo zijja kuba restricted era geeti za VIP tujja kuba nga wosenga oli azze mu VIP ate tusuubira muntu mulala kukola ki kuyitamu era netensito bazaawudde naye ekyenjawulo ekyenkya ekigenda okubeera twakkiriziganyizza n'abavuzi b'ebidduka byonna kasita muba muvudde ku Ntebe Road ne muyingira Kibuye Busega Lubigi wano na Lubigi Nansana tugenda kukkiriza speed maximum speed 40 ana because public holiday tusuubira okuba nti ab'ebigere bagenda kuba bangi abatambula ate nammwe abatambula namwe mbeere muleeni yammwe. Ensonga endala
tujja kufuna kye bayita cut off ekitegeeza nti abantu abali ekajjansi oluguudo olugenda emunyonyo wali bwe tuba tulina delegate ena gwe turisiivinga tujja kuba tukkirizibwa okusooka okusalako emmoloka katono nnyo eziva Entebbe then bajoyininge Munyonyo road paka oli watuuka wakolaki walaga tukkirizibwa okubeera nti anaatambula asobola okuba nga agenda tutambula naye it's a public holiday so tusuubira okuba nti buli ali mu luguudo alina sober mind tetusuubira omuntu yenna alina ka drink kayagala okunywa nkatabula akanywere waka tetwagala kulaba ku maaso mamyufu lunaku olwo tetwagala kulaba muntu ate yesangula ntuyo nga tanaddukako misinde era nzaawe ngenda okubeera ku geeti esooka bwe nkusanga ng'oyingira tiketi esooka okuyingiza otokuba ne simayiro ng'okolaki ng'oyingira tusuubira okuba nti omuntu yenna you arrange your face ebeere nga eri organized okulaba Uganda empya era nga tugenda kulayira mu mirembe webale nnyo ssebo tulina dakika ntono kigambo kimu kyetusembyayo omukulu Nseegumire kigambo ki kyosembye kukulayira kwenki nja kwebaza Abakadde TV wakadde akatuweereddwa naddala tufunye omukisa okulaba nga ffe abaliwo mu studio muno nga tugenda okulayiza abakubyera sititach tugenda okulayiza president agenda kukuba ebirayiro bye kuddamu okukulembera Uganda nze mbasabuse bannayuganda tumuwe amaanyi tumwongere tumuyambeko kubanga president ng'omuntu omwenzi butasobola kukulembera kyenkereza okubanga buli omu atuukawo naye abasobola okutuuka buli wamu okumuyamba okulaba nga atuukiriza ebigendererwa bye kubanga buli omu munnayuganda akimanyi nti bigendererwa president Museveni biki birungi buli bakulembeze be bamulonze nabo bakole omulimu gwabwe okulaba nga bannayuganda bafunamu ate era nga basanyukira gavumenti eno kati programu eno tuyiwaddeyo ku bintu bye tumaze agenda kulayira tugenda omuyingiramu wiiki ejja omusogola omugamba byatakoze bulungi balina okutereeza nebyakoze obulungi balina okulekawo tujja bifuna programu yaffe enadiira Oweekitiibwa Kafeero nga tumaliriza nze njagala kukunga bukunzi bannamukono ng'emu ku district eziri mu Greater Kampala ezirinaanye Kololo bannaye mu bukeereze enkokola mujje bangi nnyo tuweese omukola ekitiibwa temutuswaza mwambale yero Hagiseka tubeeka sawo nkimanyi ku mukutu gw'oli mukyala Kevin Ekayanja wali Namataba leeta abantu bo Shamimu Namakule Nakifuma kasajja kakadde ongambye oli kakuukulu oli ku mukutu guno mwenna mu bukeereze enkokola muleeta abantu tusanyukire wamu ne pulezidenti waffe agenda okutuweereza emyaka emirala 5 asobola okunyweza ebituukiddwako ate aleete n'ebipya ebijja ebinaatunyumira temutuswaza mikwano gyange nze Kafeero sikitooleko kanzire Nakifuma. Oweekitiibwa Ambassador kigambo ki kyolekera bannayuganda nga tugenda mu by'okulayira enkya? Nze nkubiriza abakulembeze ffenna nga nange mweneetwalidde nti mu kisanja kino ekijja President Museveni tumuwagire nga buli omu alime olubimbi lwe buli omu alime olubimbi lwe mu bwesimbu kyekyokka kyembadde kwebaliza mukama wange nange mbaagaliza lunaku lungi abanafuno wa minisita gavumenti efuddeko olwaleero emaliriza olwaleero enkya tunalaba abanafuno wa minisita Mulu Kafeero luneerabiranga saala zokka omukulu RDC we bali kujja ssebo munnange bwe tuve Namutamba kankusabire nga naye osabira tufune akaseko ku matama nga omukulembeza z'okulayira. Oweekitiibwa Alituma Asambu kwebaziza nnyo ate tubaza nnyo n'omukyala Oweekitiibwa Nakawuki atera nnyo okujja ku puroguramu eno webale kutambula ebirungi. Tunisia ne bitabuka Mauritania ne bitabuka naye Algeria nesigalawo nomwatu ekyewunyisa ekyasigazaawo Algeria nekola transition mu ngeri y'ekimpowooze naye ng'ate abantu ne bakikkiriza lwakuba nti bo balina system yanjawulo bo bali ba socialist era eyo gitulaga eyo nja kubabuulira lwaki kati okubeera socialist kitegeeza nti abantu batunuulira ensi nga yeringa nga yebataasa kati bwe batuuka mu byokulonda
bo babeera ne parties naye tebaziteeka mu kajanja nga wano. Wano n'osanga omuntu neeyisa mu ngeri gy'atatera kweyisa, gwe balonda n'alonda, ebipande ne bifuuka ebipande, naye mu Algeria okulonda okusembyeyo nze salabako na ku kipande. Sawulirako nti ono opposition alumba oli bonna nga ate kibalwanirira nsi yaabwe, oba oli n'ava eri n'agamba temuddamu kuwa Algeria buyambi. Kugamba ensi yaabwe bagitambuza nga bwe baagala. Lwaki? Kubanga emyaka 27 egiyise bo tebalina bbanja ku nsi yonna, era bo be bawola. Kati okugeza 15 ku 100 eza ssente za Islamic Bank Algeria eziteekawo. Mu World Bank IMF bajiwa 1.6% of the loans on world lending. So politics owaabwe taliimu bweru nga bajja ne ssente nga bwe kiri wano, era kivola banasanyuse nnyo wano nga bahonalibu bano bebadde basiibula bagezezaako okutaasa ebintu byadde bijabagidde wano. Etteeka eryo singa Abannayuganda baba balitegedde bulungi lijja kuyamba ebyobufuzi bino bireme kubeeramu ba outsiders nga bakozesa ssente. So kati President bwe yali alondebwa, bamulonda ono President aliko yesu wa kibiina kyonna, ali independent, naye ate ebibiina ebirala byonna babikkiriza okwesimbawo. Era bwelinga bamulayiza tebayita bo ba president tujja, bayita ba ambassadors ne tujja ne tubeerawo, president n'alayira, awo n'atandika okutambuza eggwanga. Kankusabe mukulu ambassador mukulu Ali Ntuma osooka oyimirizeemu awo bw'otukomawo nja kuwa eddakiika endala 2 omalirize